Basabo ne bannyabo olina omulambo onoonya bagwesibako onoonya bagukayanira tukwanjulira ba Mpuuga and Sons. Mpuuga and Sons bakola bino wammanga bakayanira emirambo nga tegibakwatako balwanira emirambo nebyo batalinaako kakwate. Mpuuga and Sons n'okulya bali emirambo bapangise ku nusu 5 bakuliire egijo. Mpuuga and Sons bakoze n'akabinja kasobola okutugumbula bafune emirambo gye beesibako. Kale nno gwabeetaaza mutuuza munnange ogenda bakubirako ku 05 Mpuuga bwanika noti bwongoma ube ogenda kuba obafuna. Akiwulidde tegeeza n'omulala nkiddamu nti Mpuuga si agambye bakayanira emirambo. Newspark Channel okwoli mangi genkuletedde olunaku olwaleero katutandike naga Messi Bontwe kati omugenzi finale munange omulambo gwe gutuusibwa ennaku z'omwezi nga 16 omwezi guno ogwennyini egenda kubeera Thursday. Si lwe lunaku olw'enkya lwe lunaku nno olw'enkya naye nno getufuna ku Newspark Channel galaga nti ono yali yafuuka musiraamu era nga munnange amannya agamuweebwa ag'ekisiraamu Jaffa ne yeeyongerako erya Gaddafi mbukubanga yali ayagala nnyo Gaddafi. Okitegeera nno omukwano bwe bityo nno weebiri. Kaakati nno wabaddewo okusikangana omuguwa wakati wa famire n'abeeri ebweru gy'abadde awangaalira nga baagala bamuziike ng'abasiraamu bwe babaziika, naye famire munnange yamaze n'ewangula bagenda kumuziikanga mu Katuliki. Bagenda kumuziikanga mu Katuliki Messi Bontwe abwe bityo nate ewebiri okusinzira ku mawulire getuli mu kuba nti nate tufuna. Kaakati na mawulire getufuna amalala munnange eri oluvannyuma lw'okuba nti no yafuuka musiraamu yali yafunayo haki. Yali yafunayo haki era gy'abadde abeera nayo, naye nga ne mu ggwanga lyattu Uganda munnange yali yaleka abakyala. Byebyo nno bye twagadde okuba nga tukutuusako, naye nga munnange kyaddaaki ate omulambo gwe gugenda kubeera nga gukomezebwawo mu ggwanga lyattu Uganda, naye ajja kuziikibwa nga 2. Ajja kuziikibwa nga 2 ejja kubeera Monday wewataabeewo kikyuseemu. Newspark Channel subscribinga likinga tereka obubaka bwawo mu comment section. Wetweyongerayo munnange nga bulijjo Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera ng'ate alabisa Sauda Madada. Sauda ebigambo bye yayogera ng'omugenzi munnange mulwadde tebyali birungi naddala nga ye muntu y'omu ye yamuwerekera munnange mu Parliament ng'agenda kulayira, naye katukuwa akatambi kano ne Calvin Kayanja byayogedde. Njagala muwulire ebigambo bya Sauda Madada bye yawemola Ssegirinya ng'ali ku kitanda. Nabagambye guno omwaka nfana mmwe ngenda kubajjonkera, ngenda kubasabula paka kuwulira bubi okutuuka nga mufuuse beerufu nga mulekeddeawo okwesiba ku bantu be mutabeereddeewo. Biwulirize. Agenda kudda abasawo bamutegeeza alina okubeera ku kitanda emyezi 6. Naye wamaze emyaka 2 nakyo kankugambe. Ne bamugamba okuba ku obulamu bwe bwonna his trash. Gwe gwamanyi nti n'empapula zirima kwetu oli mu kutusumbuwa gwe. Baana anyway saagala kwogera bingi. Bajja kugoba ku mulambo gwe n'oyogera nnyo. Gwe si gwagala. Bajja kugoba ku mulambo gwe n'oyogera nnyo. Gwe si gwagala. Otandika okwawukana ne Ssegirinya ebyaddala naye nga tomwogerako tomuvuma naye ng'omuli distance nga n'omuntu bw'akubuuza ensonga za Ssegirinya obula omukuba oluyi. Munaye ate nno mbadde sikuba kubanga babadde era tebambuuza. Kubanga kireetera omuntu omubuuza kwe kubanga oyogera ku kintu. Kuba bangi bambuuza abakubira ebweru bonna bamanyi nti Ssegirinya mukwano gwange ng'osirise Sauda ku nsonga za Ssegirinya ne bagamba ye musibe yekka, abasibe bangi. Lwaki mulowooza tulina kubanga twogera ku ye yekka? Actually nga bankwe nti bwe mbaddamu naye kyenzijukira I don't think ino olunaku lwe nagendako mukomero omulaba. Naye tujoogeddwa bantu bange n'olaba embizi emanyira Ssegirinya ne famire ye.
embwa zeeweddembe. Segirinya wumula mirembe, olutalo tugenda lulwana paka ku lasiti. Ensi erina okutegeera abantu abatuufu abajjeewo obulamu bwo. Ensi ejja kubategeera. Akatambi kenzizaako kaakadingo nga naye amujjonkera. Mu mawulire amalala munnange omuyimbi Eddie Kenzo bavuddeyo ne bamutabukira ne bamulangira ne bamugamba nti weesibye nnyo ku General Salim Musale naye nga munaye General Salim Musale takwagala. Abantu b'okumutimba kano bagatagata emboozi. Kati nga woli mu kulaba ekifaananyi ekyo kye tuli mu kukulaga munnange kye kireese obuzibu. Eddie Kenzo yagenze ng'ayagala kuwa General Salim Musale mukono. General Salim Musale n'abeera ng'ate omukono taleeta agugwe. Okitegeera kaakati nno ne batandika okuba nti no bagamba atakwagala oba omulaba. Kati no bagambye nti Eddie Kenzo mbu ye yeesiba ku General Salim Musale naye nga General Salim Musale mbu talina kye yeetaaza nnyo Eddie Kenzo. Ebyo nno nabyo webitebe biri ffenno tugakuwanga ate bwe tugafuna naye nga Eddie Kenzo ne mukyala we munnange bababuuzaako nga woli mu kulabaawo mu bifaananyi. Eddie Kenzo ennaku zino musanyufu muzibu obufumbo ndowooza bumutambuliranga we yabubala okitegeera nno beebo nno nga basanyufu obazibu omwami n'omukyala bamusuuza. Okitegeere kale kkiriza tubeere nga ate tweyongerayo mu mawulire amalala munnange bali mu ezo bali mu ezo abadde MP Nakawa East. Kaakati abanduupu balina gwe baagala okuteekayo Nakawa. Kaakati oba bali mwezi ani yamubalidde geemu bali mwezi avuddeyo n'alyoka agamba nti agenda kujja ku kifo kya Lord Mayor ewali Elias Lukwago mbu kati abali mwezo kyagenda okuddamu. Bali mwezi ebintu bya meya ebyo abisobola kubanga yaliko meya we Nakawa naye mulowooza tapapye ddala anaasobola okumalako n'ekya Lord Mayor. Agambye mbu ekiri mu kumujja ku bwa MP mbu munnange ba MP tebasobola kuba nti nno basalawo ekyenkomeredde babakozesa nnyo bw'ati bw'avuddeyo n'abeera ng'ate ategeeza naye ffe tumwagaliza buwanguzi bwereere. Avuddeyo n'alangirira nti tagenda kudda mu kifo kya Nakawa East naye akomawo oba agenda kujja yeesimbewo ku bwa Lord Mayor. Ekiri mu bannabyabufuzi munnange ng'oggyeko bali mwezi okubanga ye yakayingira mu Parliament. Ekiri mu bannabyabufuzi wabanga badde asaavingira wano ebbanga ddene kati akyusa bukyusa. Waliwo ne MP nja kubeera nga mbireeta nga mbinoonyerezaako abadde MP naye mbu kati ge tufuna mbu agenda kujja nga omubaka omukyala mu Parliament naye ng'abadde MP ebbanga ddene. Bannabyabufuzi balaba edduka olugira nga bagamba nti Museveni aveeko naye nga nabo balemeddeko. Maama wa Muhammad Segirinya sitwagala otwasamire mbu tolina kyakulya toddamu kutuleekaanira tulowooza nti wazaalira kyalo kiramba gwe wakutte n'oyasama n'ogamba nti simanyi Kyagulanyi takuyambye njagala abaana obatwalire empuuga gwe wagambye empuuga yakuyambye ekyokubiri tewazaalira kyalo kiramba ffe baani abatuyamba mwakutte ne mukwata omulambo ne mugutwala eri gavumenti ne mukwata ne musala embizzi ku mukolo gw'omusajja omusiraamu ne musalirawo embizzi eyo nga gyoyagala tuzika omusajja omusiraamu omuntu eyafudde mazinga musajja musiraamu n'okwata ne musala embizzi ne mwagala musale embizzi njagala okubategeeza ebigambo bino sitwaliyagadde mutumanyiire oba gumolye kasente ko tetwaliziise muntu eri gye banyweredde omwenge gye basaze embizzi omukolo gw'omusiraamu ne mukwata omwana mumanyi afudde musajja musiraamu ne mukwata ne mugaa tuziikeeyo mu bantu abali b'embizzi. Maama Segirinya weekuuseeko njagala weekuse kwata sente ze baakuwadde olabirire abaana. Bwete tambute olunaku olwaleero badde mulabi mulungi yaleko ekumira ku Newspark channel oleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukubuuzaako mu video zaffe zinaaba azizzeeko katubuuze ku bantu bano wammanga twagala okubuuzaako ku Namakula Bridget ne twagala okubuuzaako ku Nankuke Esther Baby Shana David MT 4ST twagala okubuuzaako ku Mutesi twagala okubuuzaako ku Mariam Nakato Kagude Charis twagala okubuuzaako ku Namutebi
Darat Baby Shana nawe tukubuuzizaako kale nno bwe tutyo bwe tutambudde beera bulungi weeraba.